ya kipya olunaku lwa leero ndi n'omwami Chris Evans Kaweesi tulina bingi nno eby'omusoya tugenda mubuuza ebintu bingi nnyo naye mbadde nsaba subscribinga YouTube channel yaffe eya BBS era ogenda kuba ofuna ebirungi bingi eby'enjawulo ogenda kuba omanya ani akuttaani ayogedde n'ani lwaki gundi bamukubye lwaki kino kitambudde bwe kiti ne bwe kiti njaga okutegeeza nti amannya gange nzero kino musoke omugenyi wa leero gwe tulina ye Chris Evans ali ku BBS yeetaaga omubuuzi Sibinene ebito mukwano sibinene nze Chris Evans Kaweesi zembabuuzaako muli mutyeyo mwe bali kubeerako mwe bali kusubscribinga BBS Telefina ya YouTube channel kyekiriko kati musubscribinge. Evans biki ebitali binene bye bito omukwano? Bingi nnyo katugeze omuntu omugamba nti sorry ekitegeera akagambo kaleeta ttaano naye oyinza okulaba nga kafuuse ekizibu so kantu akati nibwe katukasobola okutta omukwano. Kantu kati ni kyako k'ogamba obuntu obuyita obutono abamu babufuula bunene kati ng'okuwa omuntu ekirabo n'omuwayo akalabo bwe bityo nti kaba si kanene naye ate okitegeera bwe batomuwadde omukwano ne gufa so bintu bwe bityo nti si binene kyova ffe tuli basomesa ate ffe batuufu okubasomesa kubanga twagwa ddamu ezo incidents ezibonyaabonya mu mukwano abantu baffe ne batulekawo so kati nze mba nsobola okubuulira ekituufu. Wayimbye ku mukwano nti mwami na mukyala oba omukwano nti oba muwala munno oba mulenzi munno omwesobezza? Yes, oba muwala oba mulenzi kirungi nnyo okuwuliziganya nti ofubangako okumutegeera munno. Chris Evans anti ogambye si binene kintu kitono nnyo ogamba sorry gwe lwaki teweetonda eri Rema era oli ready okwetonda oba Rema yalina okwetonda? Era nga bwe namuwa ennaku 5 ziweddeko tasobodde kwetonda naye ate n'avaayo n'aclearinga nti ye yali asaaga so nendowooza nti maybe namufuna bubi kubanga alina engeri gye yansindikangaawo nendowooza nti omwana abadde atya naye yantegeeza nti yali asaagamu nga ayagala kunkulako waya alabe bwe mbeera nga nkuuseeko waya then naawe obutamalaayo oluyimba ye yagamba nti yali alumazeeyo ate n'obutundu obutonotono bw'atayimba yali apapagenda kukyusa n'olwekyo kibi nnyo okuteebereza omuntu kyalowooza nze ndowooza tutwale ekyo Rema kye yayogedde nti yabadde asaaga tugendera awo ate nze ndi musajja sina budde bupushinga mpalana nga sinnalaba Rema wagamba nti yeetondedde Chris Evans yakiwanisa ku kitimba yakoze atya? Nedda Rema teyeetonze yavuddeyo n'agamba talina nsonga lwaki yeetonda kubanga ye yali asaaga ekirala yali apakuka obutamalaayo oluyimba teyaluzira naye yali adduka kukyusa nendowooza nti maybe nze seetegereza bulungi nze nalaba nga alunziriridde naye kantwala ekyo kyeyayogera kubanga siri mu mutima gwe okitegeera. Kati mwazeemu ne mukwatagana oba kyakumyawo? Nze siina buzibu naye ekisooka nze ndi musajja ye mukazi kati ate nange omusajja bwe nnyingira mu ntalo z'abakazi ate awo mba ate nze sennyu kati ekyo kankigalira awo tuwagire Rema ne shows endala zasigaza simulinaako buzibu kati. Nga tuvuddeyo oli musajja mulimi wasomera bya bulimi tuli mu sizoni ya kimpozi kati sizoni saawa zino tuli mu kungula ffe ab'ennyaanya naakakungulayo pulayi nga 3 zino ezisooka naye maaso awo tugenda kukungula ennyingi lwakuba bino ebintu saagala nnyo kubyogera kuba bwe mbyogera obuwala nga butandika okunkubira bunkubira ne wanoona mu kufuuyira kusiga biki tolabayo wadde akawala akakola ki akakubira so naye nga bwe kinsimattuseeko mu mwezi nga gumu ngenda bba nkungula pulayi eziwera naye bw'oba omanyi nti obadde tokolagana nange ng'oli muwala ate tonkubira leka nkungule ennyaanya zange nzitunde kiggwe. Weebale nnyo olina mulimi kati ogenda mu kukungula naye manya nti baziyita locusts enzige zaatuzinze ekyo gwe okikomentingako ki? Nja kugendera ku kyaba mafiya nti nawulirako omukulu omu omukukunavu ng'agamba nti bamafiya kye beekola okugula ensawo z'enzige nga bazireeta mu Uganda mbwe enzige basuubula embisawo zijjira ku kanta bw'oba ne baziyiwaawo ne basaba muzeeyi nti oyo muzeeyi tuwe ssente tufuuyire enzige zino
singa enzige zino okeera n'ozisanga mu nnyaanya zo kuba ajjukira zirya green. Gavumenti eno erabye ne bamafia engeri gy'oleeta ebisawo nga bijjudde enzige n'oziyiwa mu nsiko n'okubira Ministry of Finance nti bannange mutuwe ku ssente tufuuyire enzige. Naye nsaba Katonda nti zireme kujja mu faamu yange kubanga siina busobozi obwo bufuuyira nzige ezo ge mazima. Kati ate abazirina bo batugambye abazirina zikati ziri mu Soroti zinaatera okutuuka mu Kampala oba ngambe mu Kampala mu Masaka wonna olw'omanyi nti awalumirwa zigenda kutuuka oba tolina ddagala ogenda kikolera kyate ng'oli mulimu. Nja kulaba kibi nnyo okulowooza okurosinga omugga nga tonnagutuukako katulinde zimale okuntuukako naye nze kyensaba bamafiya bannaye mutuleke temusuubula nzige nga muzireeta okitegeera mbu bazijja Kenya tonnabiwulirako bwe boogera waliwo omukukunavu abyogera naffe gwe tubiwulirako ffe twali tumanyi nti enzige zijja Buzzi ne zisala booda naye kati ekiriwo bazireetera mbu mbikutiya kintu ekyennaku. Nga tuvudde ku nzige tutegedde kikyoyogera ku nzige. Evans, abavubuka ennaku zino mugenda ebweru oba abayimbi bwe mugenda ebweru tetumanyi ffujjo lye mukolayo kati munno wuuyo Palaso yagenze kukubibwa. Singa ogenda ebweru ne bagamba nti Chris Evans bamukubiddeyo tunaagamba by'abakazi by'abatakwagala ki? Nze sisuubira nti Palaso bamukubye lw'abakazi. Palaso yavuddeyo n'agamba yagudde bantu 100 owulira nga bagamba gweoli munnayuganda temutwagala mu nsi yaffe ebintu buli omu abadde abiwulira nti biri e South Africa abagambye n'obagamba tewaliwo mu Nigeria gwe bakoze eki gwe basse. So nze ndowooza tutwale ekyo ate ne baba nga bamukubidde mukazi tuleme ekifo kasingako nnyo tubeere nnyo kumusaasira kubanga ekituufu yakubiddwa ekyo kyo teryakiwakana. Naye lwaki mudda ku ebyo mbu ate bamukubidde mukazi newaba yabadde ayagala mukazi tumusabire busabizi akole ki asuuke naye in case baba bamukubidde mukazi yagala okubiriza abayimbi nti mumanye nti nno si kituufu okutuuka mu nsi ezeeyo gy'otamanyi n'otandika kukola bintu ate bitaakuleese. Weewaawo nga tetubirinaako bukakafu naye nze kyendowooza nti kiri kye yayogedde kye kituufu kye tuba tutwala bino mboozi nnyo zaaba amawulire ate nabo tebaabaddeyo. Essaawa zino akafaananyi akatambula Chris Evans yatulimba ennyondo Gravity omutujju bamwasa lubuto n'amasasi kati wuno Palaso naye bamutaddeko gwe zaali nnyondo entuufu oba nawe bagadde kuteeka mu katemba nga bano abalala. Era nti era ebyo bye mbadde ngamba nti kati nze singa nnafa lwe bandikakasiza naye ebifaananyi weebiri nga nze nanzijjudde enkovu okitegeera olwakuba nti nawona n'ensimattuka. Abantu mulekerawo okusaagira mu mbeera ey'obulabe tusaasirenga ku bantu baffe. Gravity ekyamasasi omukuba Gravity tagambangako nti bamukubye amasasi ne gamuyingira mu lubuto owulira yagamba nti obuganga bw'amasasi nti omusirikale yakuba essasi wansi ne limansuka ku lubuto. So naye nolaba omuntu ng'ali awo akiyingiramu bw'ati asaagiramu ebintu ebitalina makulu ate nga n'emiti naye yennyini gye bamukubira era oluyogaano lwaliwo nnyo nnyo nnyo. Naye bagamba abayimbi bwe mufuluma wabweru w'e Kampala wabweru w'ekibuga mukola nnyo ffujjo. Ekyo nakyo sikiinaako bukakafu kubanga nze ng'omuntu siina ffujjo lye nkola nga ngenza awantu wonna. Naye bwe wabaayo abakola effujjo bannaye bayimbi bannange ffe basomesa ate tuleme ate kufuuka ate mutawaana. Ffe be balabirako. Omuntu akyagala okwetegeeza nti ddala zaali nnyondo andi kati ebitambula bya Palaso. Twagala okulaba nti Palaso akomyewo olugalo tekuli. Naye nze zange zaali nnyondo era nkyayina n'enkovu wano era bw'onkwata mu mutwe osobola okulabamu enkovu nga 3. Evans obudde nga bugenderedde tulage eyo ku mukyala. Omukyala ebyabakyala ebyo byampisa bubi n'ensooka mbiwummulamu kuba mmwe munkaka okuwasa naye ate si mmwe mugenda okubonyaabonyezebwa. So abakyala abo bwe batuuka mu bufumbo bafuuka ekizibu. N'okusooka ne nekkaanya omukyala yenna gwe nnaaba nfunye ne mefuna buzibu kuddamu ate bagamba ate n'ono agenze.
anti kati kyekyo byonna nina obyetegereza mba nze nina ekizibu nange neetereeza ye gwenya bwambuuza owuwo yaani amannya ge yaani kaakati ekyo tukite yes concert ngisuubira ogikola lwakuba nti neeraliikirira embeera y'ebyobufuzi egenda kubeera etya kuba this time round abayimbi bayingidde ebyobufuzi so nsobola okukuwa example y'omuyimbi nga Bobi Wine nti singa olangirira lonchi oba mu gw'omusanvu Bobi Wine bamusiba ng'ebula wiiki emu okole olaba nti waliwo embeera eyinza okukuleeterawo okusalwa so tukyetegereza tetumanyi kikigenda beerawo bantu bali so anxious okulaba ebigenda anyway katulabe katupushinga music tulabe kati ogenda kubeera ku side ki nze ku lwange ndi nnyo wendi nnyo ku lw'abantu awo wenja okukoma oli ku lw'abantu bonna oba barre wendi ku lw'abantu abanyigirizibwa beba atyabo awo enkomya ntegedde ku BBS Telefina oli ku BBS Telefina mukwano gwange tubadde ne Chris Evans n'olunaku olw'enkya ogenda kuba ng'ofuna ku mboozi y'omuntu omulala abayimbi bangi nnyo balina ebizibu tetutunde bayimbi bokka wabula n'abantu abalala balina ebyokutugamba bingi by'onooyigirako by'onootereererako n'ogamba nti bwe mba nsharinze ne Evans bwe mba nsharinze ne Shiba mba nyina wentuuse sigadde nze Rachel Namusoko omulundi omulala tusinkane